Okwebaka kitegeeza okuva ku bizinensi yo n'ogenda mu bitasobola kuteekera mmere ku mmeeza. Nabagambye ku lw'okumeka ku lw'okutaano nti nze nzikiririza mu people power. People power eyo gye naawe ekintu nayo nempa ekintu. Si people power mwensobola ofunira emiggo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Amaanyi g'abantu ge gantuusiza wentuuse. Abali e Bulaaya, abali mu kubalaba kati, abali ku TV mu maka gaabwe, abali buli wantu wonna, ababalaba nga mutudde bwe muti awatali na kizimbe. Ekyo kye bayita people power. Katonda amaanyi aganaakuwa ennyumba yagateeka mu bantu. Era ono tugume kati alina amaanyi ge agenda kulwana. Ayagala amaanyi gaffe aganaawagira fayiti ye. Oteekamu amaanyi go n'abantu ne bateekamu agaabwe. Katonda ng'akuwadde ekisa mu maaso gaabwe n'ozimba amayumba, n'ogula amamotoka, n'ogaba emirimu. Mwe mwenna mukimanyi bulungi ng'amaanyi ga Katonda nga gali naffe. Twakola media zino zonna. We have employed people. Ebigambo mubivunulanga bulungi nga temubipolitisayizinze. Tososolanga mu bantu kubanga togenda kukola supermarketing eguza baganda bokka. Tososolanga mu bantu kubanga togenda gula taxi nga wateekako n'erinnya lya tribe n'erinnyanga mu taxi yo. Katonda omukisa gwakuwadde ate akuweereddemu abantu mu mukisa ogwo. Ate si bantu kika kimu, abantu bonna Katonda abakozesa mu bizinensi yo. Engato z'osuubula, ebiteeteeyi by'otunda, enviiri z'osiba, n'emiti. Kigenda kubanga okutambula kwakyo kisinziira ku maanyi g'abantu abali naawe. Kuba kwebaka kwa maanyi bw'obanga abantu tobassaamu kitiibwa. Kiwandiike. Kuba kwebaka kwa maanyi. It is deep sleep if you don't respect people. God has put everything in the people. Everything that we need is found in his people. Bw'ojja wano n'owa obujulizi n'ogamba nafunye breakthrough, kiri kye nalabye sikirabanga, nafunye omulimo, kuliko ennyumba, kuliko emmotoka, era waliyo omuntu emabega w'ebintu ebyo eyakuwadde. Contract gye weetaaga eri mu bantu. Bassebo ne bannyabo weetaaga amaanyi g'abantu. Katonda ng'akuwadde ekisa. Bw'osanga beekalakaasa dduka kyanyamba. Era bwe mba mbabuulira from experience. I was a houseboy who was given a good orientation of not involving myself into chaos. Buli awabeera akacyankalano sibeerawo. Era sibubaagaliza. Kubanga singa orientation eyo gye nafuna nga nkyali houseboy, nandibadde nafiira dda mu bujjagalalo bw'omu kibuga. Nze siri muntu gw'ekivuga n'enziruka ng'ende gye kiri. Banaye kiki ekyo ekiriyo? Kiki? Abantu badduka kudda gye kivugidde. Omusajja yanyamba okumanya ennaku yange. Bassebo ne bannyabo ebikwerabiza ennaku yo bye babikwebasiza. Kye mbadde ŋŋamba. Bwe weerabira ennaku yo ng'omanya weebase mu buli ngeri yonna. You are somebody, you must do something. Okwebaka kitegeeza okuva ku bizinensi yo n'ogenda mu bitasobola kuteekera mmere ku mmeeza. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba gw'okitegedde. Olina eddembe ly'okwagala oba obutayagala. Naye oba oyagala oba toyagala, obulamu bwo busigale ng'obumanyi nti bwa muwendo. Leka kwebaka omuntu eyeebasa afiirwa obulamu. Okwebaka namba emu kukyawa bulamu bwo.
bw'otandika okukyawa obulamu lwoga mugenda kufa n'omuntu ate olujja kuba okuze eki nze nga bujingo nze nyina personal opinions era nabagamba nti your opinions can never erase my opinion. Nze simanyi yo hiro mufu era singa Yesu teyazuukira singa simusinza ngambye eki simanyi yo hiro mufu ekiŋŋaana bannabbi bonna okubawa obulamu bwange okubeera abalokozi baabwo including Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bakyali mu ttaka era bw'oba oyagala ogende Madina nula bannabbi we yagwa naye owange bw'otuuka ye entaana njereere kubira Yesu engalo ez'amaanyi mu linnya lye zikube mugambe oli mulamu Yesu 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 era weesigika. Haleluya. Weewale ekitamiiza mu mutwe gwo Katonda asobola okuwa assignment nga obadde weebasedda. Yayogera ne Sulemaani nga yeebasedda meekanga sure nti oli soba emisana n'ekiro. Abaana b'ozaala batuuma amannya ag'obuwanguzi, batuuma amannya agaleeta obujulizi. Tekina mutawaana omwana obwo mutuuma erinnya mbadde ngenda ddikuwa kandireke naalituuma owange owange nja muzaala mutuume nti Bujingo the president. Era omwana gwenzaala walifuukira president ngera wakyaliwo endooliita okuba president. Katumba oye kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Eri omusajja kati mu Uganda gwoyogerako ne wabula wakunyiigira. Abantu abamu mbu waliwo n'ebibagamba mbu nga beebase nogandi zuukuka ogambe ndi Katumba oye. Uganda Museveni yagamba etandise okuwooma naye mbutuufu era biika etandise okuwooma. Etandise okuwooma. Owulidde kati ne bw'obeera wakati mu lukuŋŋaana lwa movement oba wakati mu lukuŋŋaana lwa NUP n'ogandi Katumba woye buli muntu akusekera busekezi, beeranga muntu wa mirembe. Katumba alabika n'aba muntu wa mirembe. Ate ekyo kye mugenda okwotinga mutambule nakyo. Baliwo abangambye Katumba baamulabyeko wano wangi bw'aba waali ajje ku kituuti kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mujja kunsaasira mbalyeko show nga ndi ne presidential aspirant kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Katumba awo mba nyina kuyita Honorable Katumba, mba nyina kwogera ndya, mba nyina kuyita mutabani wange Katumba kuba emyaka gyongizaala. Bono nfuga kinaba si kizibu nnyo. Negooza dda kubira engoma n'ozina. Anyway, twali tugambye nti wano twagalawo byabufuzi naye kati gwe ng'omwana yogera bwogezi ng'omwana mu mpeeyo akazindaalo. Bapulezidenti baba boogera Luzungu ngenda muvunula sembere eno jangu wano bakulabe. Kozesa Luzungu okuvunula n'otufuganga mu Luganda. Praise God, everyone. Mukama yebazibe buli omu yonna gy'oli. Before I continue, I want you to pray for me and my country, Uganda. Nga sinnabagenda maaso njagala onsabire osabire n'ensi yange Uganda. Katonda akukole bulungi Katumba, akugyemu omusajja ow'amaanyi, weebale kwekkiririzaamu, akusanyuse Mukama, akwanjule n'eri amawanga, tokyamanga okudda ku kkono newaakubadde ku ddyo, obeere ku kigambo kya Katonda, abaana bo basimide omusingi omulungi mu biseera ebituufu ofuge.
Thank you very much. Thank you very much. Yogera Luganda nze nkoyo okuvunula. Ne bano nange noperedwa omukisa Katumba takwasika. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nali nkwasika naye nga mbeera eri ng'otuula eri ewase. Naye buli w'ogamba Katonda akufuula akalango kati antadde wano mu maaso teata. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kati nze sigenda munange siringa abalala. Ebyaffe tuba mu kuteesa buli we tubeera. Tuteesa buteesa kubanga Uganda ya Katumba ya kuteesa. Leera sigenda kwogera nga abalala kyengenda okubasaba banange ebyokuteesaako tulina bingi neera buli region nzija mpolampola nga mmwe we mubeera omanyi obadde okimanyi nti Uganda yensapooti nze neera weoyogedde ku kintu ku maanyi g'abantu nze omu ku ba beneficiaries nti abantu abo bolaba abo be bampa ssente za campaign abantu abo bolaba abo be bampa ssente ez'okwewandiisa abantu abo bolaba abo be bampa Katonda yakuuma wano wendi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Neera lwakubanga kati ssaawa zino nzize ne baŋŋamba nti ogenda tuula maaso ne ŋŋamba ntuula eri bulijjo eri naye we mba nga nfunye omukisa Katonda nga bannange nammwe mwekkiririzeemu Katonda agenda kukola ebisinga ku bya Katumba. Katumba oye! Katumba oye! Akazindalo kange. Oh, somebody shout hallelujah! Leero nzize mbadde nga bulijjo njagala okujja naye ng'ennaku zinsanga mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo so kati ekyo tekibadde tekinzikirizisa naye leero ne ŋŋamba Katonda nga wali omulamu oba enkuba etonnya oba omusana gwaka leero nina okusaba neera neebaza Katonda nti leero nsabye neera kyensaba Katonda anyanguyirizeeko nkomewo mu Kampala nsigale nga nsaba. Naye ndi musanyufu nnyo so nero ndabye sikubye campaign naye kyenjagala kandikira abantu bane namba y'essimu tusigale nga tuwogerezeganya kuva dda nga tusabira wano nga tuva dda actually nsomye university yonna nga nva ku ssomero nenzija kuno ekiro overnight ate oluusi nenesanga nga nina pepe nkya ku makya naye nga mbadde wa kuno kuva dda. Naye kampa abantu enamba yange y'essimu tusigale nga tukwataganyiza wamu. Enamba eri 0778 84 94 57 0778 84 94 57. Ekyo nze ndi muntu wa wano neera kyeŋŋamba bannayuganda tusigale nga tusabira eggwanga lyaffe neera nga twagala Uganda kubanga Katumba musajja musabi neera ayagaliza Uganda ebirungi. Tembagamba tusigale nga tuli mu struggle naye nga tetwonoona bintu ate tetuyinyigiriza bannange n'ekirala buli muntu alina kyalina kubanga tukyali mu lutalo. Enamba gye mbawadde ya 0778 84 9457 nga omusumba wagambye si bali be bajja tuzimbira eggwanga lyaffe fe abalina odizimba balonde Katumba akabonero mmeeza balonde Katumba akabonero mmeeza tusigale nga tuteesa Uganda ogijja wano kweno level ogitwala ku level endala nange neyanziza naye kyembagamba kiri kintu kimu Katonda yasinga byonna neera tusigale nga tusaba Katonda neera Katonda oyo yatuyisa eri yonna agenda natuwanguza luno naye basigale nga balamu tebenyigira mu muvuyo kubanga obulamu bwabwe bwa bbeeyi gyendi neera mbwagala nnyo. Katumba abo balabanga abo funako akawala tuleme kubonaabona. Pastor, Katonda yaleeta. Katonda aleete. Tugezaako okutulemesa.
Katumba buli kiwano otawasa ku Kanani ojjawo otukoze bubi. Era kuwasa ku Kanani baserebo bonna babeera wano. Katonda yalonda omanyi Proverbs 31 I think 31:10. Abeebyuma president ayogera mulwadde ki? Presidential aspirant alwana ayogerako eyaba. Sale. Social distance, please. Amina. Wayogereke. Teekako masiki. Katonda yakola buli kimu bannange. N'era ekiseera kiri ekyokuwasa we kirituuka Katonda ajja kundeetera omubeezi. Ekyokuwasa nga kituusa olaba bange bali wano ku Kanani togenda walala. Kambawe ennamba y'essimu nkozi. Katumba wa bbeeyi olina okuteekamu application. Bannange. Ate bonna bagenda. Thank you.